N'okutuusa olunaku olwaleero ekibiina kya NUP kikyagenda mu maaso n'okutalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga kiggulawo woofiisi zaakyo wamu n'okukunga abawagizi. Olunaku olwaleero ssenkulu w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asiibye mu bitundu by'e Arua nga kinajjukirwa nti eno ye waafiire yali ddereeva we Yasin Kawuma. Eno abantu babadde bamulindiridde ku nguudo wakati mu ssanyu ery'ekitalo. So when I survived that bullet, that is when I decided that there is no turning back. Kyagulanyi olutuuse n'aguddawo woofiisi ez'ekibiina ezigenda okwanguyirizaako emirimu gy'ekibiina kino era bannakibiina bakisanyukidde. Ono mu kwogera kwe eri namungi w'omuntu abadde akungaanye, Kyagulanyi Ssentamu agambye nti ensimbi, obuwumbi n'obuwumbi eziggyibwa ku bantu mu misolo n'emikutu egivaamu ensimbi zitwalibwa abantu ab'olubatu mu ggwanga okuyita mu buli bw'enguzi. But there's no stable power supply in this city. Head of the government supporting your hustle and your small businesses. They have decided to put so many heavy taxes and big license fees on you. Ono asabye abantu okwewala abantu abaagala okubaawulamu nga bakozesa ensimbi wamu n'ebyobufuzi. Right from the days more than 10-15 years ago when I used to come here with Nubianly to play music. It's a border town. Arua is a border town. Arua town is border the land. There are many small businesses which survive by tapping into the trade on the border. Mu ngeri y'emu poliisi efulumizza ekiwandiiko ekiyimiriza enkuŋŋaana ez'ekibiina kya NUP ez'okutalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga babalanga obutagoberera mateeka. Enkola yaabwe bayinza okulowooza nti oba gavumenti tebaagaliza oba eyagala kubalemesa nga batera okwogera ebinene, naye nga ekikulu kya byonna kiri nti ne babeera nti ba opposition oba si oba opposition, eggwanga lino lirina obuvunaanyizibwa okulaba nti security yaabwe ebeera nzigumu bulungi.